But I think it's hurting. Sente zirakubaza mu kibatu naye kalo neeremezzaako nga nkimanyi si kasente naye nga I'm keeping hope alive. Tezazze. Yes, welcome to the show. Leero nnyawo gwokubiri. Yes, tubaaniriza nnyo abazaali bamwena happy birthday. Greetings going out to Bushira Naiga from Farida Fans Dancers. Tukwagaliza birungi byerenze nina ebintu mu nsi muno. Nafunyeyo ne Fans Dancers. Wow. Yes, Fahad yiga yakutumidde wamu ne banne bwe bakola ekibiina ekyo Corner Dance. Mbaniriza nnyo mwebale kutweyungako. Today we talk in business, and guess who is in the house? Newton Buteraba, Tata Mercedes, and Aina Business. Please sembera. We are going to have to learn a lot of things. Mwasiza mtya. Okay, Newton Buteraba is in the house and we're going to talk business. Empagi ettaano okuyimirira business. Manyi mbusiramu kuyimirira ku mpagi ettaano. Era n'obusira kwegamba ndowooza olinga yategedde nti we naatandikira kubanga nkusimye obanya ebigezo okoze bakutadde oli director mu eyo business. And just mugezi. Goba wa advise. Ogamba bani. Farida Fans Dancers. Nkugamba ki munnange. Banziguddemu ku company eyo. Esiri naye bamala ne bantegeezaako. Okay. Nenga sikibaamu na mukono guli awo gw'amaanyi. Happy New Year. Happy New Year Farida. Jebali. Obulamu bulungi. Obulamu mashallah twebaza. Kulikayo mu nsiko. Mu nsiko nakube mundu. Abakuyita keke za nyago. Nakube mundu naye nga amasasi gonna. Batugamba abantu abadukireyo mu nsiko ezitali mu ffene. Abalala waliyo kalitunsi ffe twali wali awali entuntunu. Anze nali lucky. Emmere yange mesiri yagireetanga. Bannange. Nga gwe ate watusinga ku ffe twali ku ensiko teyammenya. Ensiko teyakumenya. Njagala okutumirako nange Farida. Njagala okutumira ku mwami gwe bayita Mustafa owaggagawala electronics. Aina amaduuka ndowooza nga 7 gonna gatunda TV ezo naye kati we tuli mwasuze mutya mu maduuka ge gonna omuntu ateekako TV nga 15 zonna neziraga bwayise Kawempe Nakifuma Gayaza buli awali branch yakuwadde ne sente za Karanga kubanga yo voucher ogenda nayo omulala gwejo tumirako loza nja tumira ku Moses Blessed wa malaria o Canada ye buli kadde kyemanyi naawe omulaba nnyo nga ayagala nnyo sheeno so abeera agigoberera. Mpozi ne taata wange yansomesa business kubanga natunudde nga ebintu byonna byengenda okusomesaako ebisinga kwali kusalawo okwe nga ndi mu kibiina nga kyakutaano nakuyingiza emboozi nanyingiza edduuka ebintu bye nali siyagala kumbe yali anteekateeka naye nga neyanziza okunkyaza Farida. Tutandikiddewa tutandikira ku mpagi. Ebintu byonna ebisobola okuwangaala ne bitwala ebbanga eddene munayo bagenzo bitunuulira nga empagi ze zibiyamba. Kati nga bwolaba nti obusiraamu bumazeewo emyaka 1400 obukristaayo emyaka 1200. Empagi ettaano ez'obuyisiraamu kuliko shahada, salat, zaka, sawum ne hijja. So olaba nti oli bwagamba nti naye nze ndi musiraamu asiiba naye nga sisaala kigaana kigaana naye bw'ojjanga ogoberedde empagi kiyamba nnyo okuwangaaza. Bagamba oyo haji ataawa zaka ataasiiba ataasaala atakkiriza mbu Allah ali omu. So kiyamba obuyisiraamu okusigalawo n'obukristaayo bwe butyo bwe bubaddewo ebintu byonna ebiwangadde biwangaalira ku mpagi. So empagi bw'obeera ogitunuulidde ya mugaso nti ne bwe tugenda mu structural engineering oba okuzimba kati eno kalina lwakuba tetulaba naye baba agizimba balina we baateeka empagi ewanirire obuzito obuli waggulu. Kati empagi zonna ze bakola eziwanirira ebizimbe
entindo, skyscraper ziyambe structures okuwangaala. So ne business zennyini bazikoze nga zina empagi 5 eziziyamba okuwangaala. Era nja business zonna oba okola ki mpagi 5. Era ojja kulaba nti Farida abantu njagala bategeeza nti COVID nga ye tasobola kutta business. Ekita business bwe bunafu bw'empagi zo. Kuba gwe bw'obeera ne business ng'eri ku mpagi, COVID bwajja yeekoona ku mpagi bwajja yeekoona kwegamba empagi ewanirira. Era empagi ezo ojja laba nti bw'obadde tojja kugoberera mpagi nga 5 nga olinako 2 olinako 3 olinako 1, COVID bwajja akuyitamu buyisi. Omusajja omugezi ennyo bamuyita Zygmunt Bauman yagamba nti amaanyi g'olutindo bridge tebagalabira ku maanyi g'empagi zonna. Yagamba nti olina okutunuulira empagi zonna eziwaniridde olutindo n'onoonyamu empagi emu n'onoonya obunafu bwayo. Obunafu bw'eyo empagi ge maanyi g'olutindo. Oba okategedde ako? Olutindo lutuula ku mpagi basaayo empagi lutuuleko. Naye bw'oba oyagala okumanya amaanyi g'olutindo olina okujja ng'okebera buli mpagi paka lw'otuuka ku mpagi n'ogamba eno yeesinga obunafu, naye amaanyi gaayo gali gatya. Senga amaanyi gaayo gaba manafu nnyo, eyo empagi esobola okuviirako olutindo lwonna okyankalana. So n'amaanyi aga bizinensi tegajja kuva mu maanyi gonna ag'empagi zonna ku bwa ssekinnoomu. Olina okujja ng'otunuulira mpagi ku mpagi. Era ngenda okuzibamenyera wano nti empagi esooka bagiyita strategy. Kansooka enzibawe then nzirambulule. Empagi esooka bagiyita strategy. Strategy kwe kutuula nze naawe ne tugamba eno ye bizinensi yaffe twagala kugitwalawa, ne tuteekangawo obudde oba okulowooza okuteekawo enteekateeka. So eyo mpagi ya birowoozo. Kati oyo yenna ali mu kutulaba ng'alina bizinensi nga talina budde, talina waatuula kulowoolezaako bizinensi eyo. Eyo empagi tagirina. Oyinza n'oba mu buliri, oyinza n'oba mu kinaabiro, oyinza n'okuba otudde butuuzi bw'oti ku tooyi naye nga olowooza ku bizinensi yo. Mpagi ya kulowooza kuteekawo nteekateeka. Empagi ey'okubiri ya finance oba ebyensimbi, kubanga manya nti business sente zijja. Bw'ova ku mpagi eya finance waliwo empagi eya ebyekitunzi marketing. Bw'ova ku mpagi eya marketing waliwo empagi ey'abantu abakolera mu eyo business. So ezo naakakuwaako meka? Human resource, yes. Nkuwadde strategy oba okulowooza ku business, nenkuwa finance, nenkuwa human resource, nenkuwa marketing, nenkuwa ne operations. Naye ndowooza nga sinnaba kulambulula abantu tulina okuddamu ne tubategeeza Farida kiki kye bayita business, nti buli lwenzija wano abantu mbabuulira nti business ebeera repeated process, enkola ey'omuddiringanwa that creates and delivers value. Kwegamba mubeerako ekintu ekyomuwendo abantu kye beetaaga ne mugamba katukiteekewo tukideliveringe. Ate naffe tukifune. Naye ekintu ekyo kye muteekawo ne mudeliveringa abantu abalala ebbali balina okuba nga bakyetaaga oba nga bakyagala. Kyokka tebakoma kukyetaaga na kukyagala, naye balina okuba nga n'ebbeeyi gye mukitaddeko gye bali willing okisasulira. Gye bali willing. Beba setting ebbeeyi fe tusetinga naye babeera willing. Kwegamba fe tukola essimu ne tugamba essimu ejja kuba yakakadde. Nejjukira nti abantu babeera baagala nti buli ekintu kyagula ng'agula value ye yasinza okufunamu. Omuntu bw'ajja n'alaba olugoye ne mulugamba nti olugoye lwakakadde, agenda n'agamba naye bwe nyambala olugoye lwakakadde ngenda funamu value ki. So alina okubeera willing okusasulira. Nga bw'olaba nti ffenna twagala firimu naye lw'oligamba nti nno sinema bagiguddewo tiketi ya $3,000,000, buli mwaga
firimu njagala nenga oba ngenda kudda oba tudda n'entebe oba nzira n'entebe za sinema n'abeera ng'akireka. So abantu ne bw'oba ocreatinga no deliveringa value eyo value abantu abalala balina okuba nga bagyetaaga oba nga bajjagala naye ate balina okubeera nga bali ebbeeyi bali willing okugisasula. Awo marketing si wagirawo mbaagazese okategeera. So bali willing okugisasulira kyokka nga bw'oba oli mu kugikola eyo value olina okufuba okulaba nti esatisfying oba ekkusa ebisuubizo ekugamba expectations zaabwe ebintu bye basuubira. Naye ate era mu kukola ebintu ebyo byonna olina okufuba okulaba nti kijja kuvaamu amagoba agakusobozesa okukisigalamu. Kati buli lwe tubeera nga tutambuza bizinesi ebyo bye tulina okujjukira. Kwegabwe nkikola n'enkiteeka ku bbeeyi gye batali willing to pay nina either okusala oba ogenda bwensala nga tekivaayo olina cost of production tevaayo. Olumba naawe kati ekyo kiba kiganye. So kyova olaba nti buli kadde abantu babe tulina kukola ki oba alina tutandika bizinesi alina obanga yasoma apaana si nti oba olina kusoma si nti oba olina kuba mugagga gwe olina kunoonya ekizibu abantu kye balina n'ogamba ekyo kyenjagala osolvinga naye njagala kisolvinga bwe nti naye akabeeyi kano banaasobola okukasasula era kyendi mu kubawa kiri mu kuleeta ebyo bye basuubira. Then bwe mba mbibawadde nze nsobola osigazaamu amagoba aganzikiriza kisigalamu. Kasita ebyo byonna bigaana oyinza okukola ekintu ekirala. Naye omanyi wano mu strategy kizibu okutegeera mu binaagaana until bw'otuukira ddala mu katale. Which is true. Ekyo nakyo kisoboka. Naye abantu tubagamba nti bizinensi zonna zisooka kukola sense ku lupapula. Lwakuba abantu tebakikola bukozi. Naye kankuwa ekyokulabirako nti osobola okutuula Farida n'ogamba nti kano bwe kabanga ke katale aka hijab nga bano abantu bagula hijab nga bazigula ku ssente bweziti nze nenzisuubula wali nenzitambuza bwenti nenzija nenzitunda nga za mutindo bwe guti nsuubirako akasente bwe kati. Osobola okukikola n'okiraba kubanga abantu bakola forecast. Abantu bangi nnyo bagenze ne balowooza nti bakola business naye ebintu ebyo nga tebatunuulidde nti balina okuba ne value gye bawa abantu nga tebatunuulidde nti abantu balina okubeera nga balina essente ze basuubira okusasula kubanga business yonna eta attractinga attention nga bwe wagambye etafaayo ku byakitunze yebeera flop. Business yonna eta delivering kyesuubiza abo baba bafere. Business yonna nga value gye creating teyagala bagiwe sente eyebeera NGO. Business yonna nga yo bwetunda tejjaamu sente kukola magoba ebe erina okuggalawo. So ebyo ebintu byenjagala abantu bakubaganyeeko ebirowoozo batulyoke tutunuulire zino empagi. Empagi eyo esooka eya strategy. Farida abantu tulina okutandika okulowooleza bizinesi zaffe ate nga okulowooleza kuno kwe tukola okwa business oba planning okuteekateeka kyetaagisa nga tutunula mu maaso nti osobola okubeera kati tuli mu 2021 mu February n'ogamba naye mu Gw'omusanvu tujja kuba tugaziye oba mu Gw'omusanvu wali tujja kuggalawo tewakyakola magoba oba mu Gw'omusanvu tujja leetayo omukozi akwata amasimu mu Gw'omusanvu tujja leetayo asikaali. Ekyo bw'oba tokirina gwe ng'oli mu kutunda butunzi by'amaguzi nga totuulamu kugamba nti naye kino kyendi mu kuvuga nkitwalawa akagoba kagaana kubanga senga ozzeega waliwo business ezisurvivinze bwe ziti anti kati usually ebe ekulaga nti oba lwakuba tebatubuulira nalowoozaako ku kino nsuubira kino tukirabirawo ng'obaolyawo kiguddewo ebe ekulaganga esurvivinze naye omuyaga bwe gujja omanyi ffe tuba tulinze muyaga kubanga ekitukozesa empagi kubeera nga ne bw'oba osurvivingira by chance oba by guesswork empewo bwejja oba embuyaga bwejja osigala oli mugumu. Kati abo bonna abatagoberera ngeri gye bazimbamu mpagi eno empagi ne bagibuusa amaaso era ojja kulaba nti kuba kati senga otunula Farida mu Uganda business nyingi ezigudde
nga banyinizo basalawo okugaziwa strategy nga tebatuula kulowooza ku kugaziwa bo bakeera bukeezi kumakya ne baga neno restaurant eno abantu nga bangi tugitwale n'eri tebakirowoozazaako mu bulambulukufu bwakyo ne bagenda ne bagaziwa kati bwe baagala okugaziya restaurant eno bagenda olaba ssente ze balinawo nantono ne bagamba lwaki banka tetuwaayo ne ku ssente ne bafunayo ku ssente za banka ne bagenda ne bagulawo restaurant endala nga nnene ng'erina amajiiko ga kabi kwegamba okugaziwa waliwo ebintu bingi by'oteeka into yes tutuula ne tugamba ye bannaaye awo we tulaga tulinawo bakasitoma waliwo abantu bayitawo baani abaliirawo restaurant endala weeziri zo zikola ki era njagala otunula ennyo Farida nti banka nze banka nzaagala nnyo kubanga zindaga bizinesi bwetambula era abantu bwe bakoppa enneeyisa ya banka tewakubadde banka ze zibeera ne ssente naye banka zibeera ne ssente nga si zaabwe nga zaffe abantu naye bakwata batya ssente zaffe ne bazizannyisa bulungi bayina ebintu bye bagoberera banka okujja okuggulawo branch mu kifo ng'emaze okukitegeera nti awo tuyinawo abantu baba bakebedde kubanga banka bw'ojja okugulawo akawunti bakubuuza ne gy'obeera so basobola okugamba kawempe nga tulinayo abantu bangi buli lwe tunaawezanga abantu 2,000 nga baguddewo akawunti wano ng'abo tubagulira branch eyaabwe so abantu abo bwe baba tebannawera 2,000 banka tejja tereta branch kati batusaza amagezi baleta buduuka kati ndowooza era obalaba bwe bakekkereza ebbeeyi banka namba negamba tetujja kukola branch tujja teekawo agency banka ne babeera nga bajjeeko risiki tewaliwo agency kizibu okusanga omukyalo oyo wakaduuka wa agency banking ng'alina emmundu ng'asasula amasannyalaze oba amazzi kati banka yejjako ebintu bingi bwezityo bwe zibeera nga zirowooza naye batuula ne bagamba omuntu bw'anaaba azze ng'ayagala agency banking tunaamusaba biki era ojja laba bwe bakusaba nga baabirowoozezaako so tulina okutandika ng'abannayuganda okukola bizinesi nga twagala okulowooza kubanga buli lw'obeera nga omusajja omugezi ennyo bali bamuyita Sir Joshua Reynolds yali mukubi wa art yagamba nti there is no expedient which man will not resort to avoid the labor of thinking nti omuntu agenda kwagala nnyo okwewala okulowooza era ajja teekawo ebintu ebyokwekwasa bingi lwaki kulowooza ndowooza kumenyamu okulowooza kumenyamu era womanyira nti abantu bakyawa okulowooza ojja ogezeeko okubeera nga ocommunicatinga figures oba ebibalo oli agambira okubala nze nakusuula mupitu nze okubala saagala nga tatunuulidde ebibalo naye abo bokka abalowooza ne bagamba nerindako agambye wano yafunye meka wano nga tebigatta abo bokka abasalawo ne baga nja tuula ndowooza be basobola okugamba omusajja wuno atutwala kaguddeyo ali mutuvuga sipiidi olw'ebibalo bino so okulowooza kikulu nnyo mu bizinesi era abantu abatudde ne balowooza ne bakozesa ku strategy kankuwa ekyokulabirako mu China waliyo company ekola cosmetics ebintu by'abakyala bagiyita Lin Qingshuan eri mu Shanghai company eyo covid yajja n'egikuba covid bw'egikuba ne baggalawo stores zaabwe zonna naye bannyiniyo ne batuula ne bagamba waayi tukoze tutya nga tuli mu kuva mu katale ne bagamba omanyi tukwate ba sales agent baffe bafuuke basire queen ku social media ne bakwata ba sales agent abawala bano ababadde mu stores bwennyini ne babafuula basire queen ku social media naye ng'ebintu bye balaga bya kampani bo bali weeringi nga bali kuba emirimu giweddewo bazze ne bakugamba nti eyo store tulina ogigala eyo store tulina ogigala eyo store tulina ogigala naye ne bagamba abakozi baffe tetubagoba tuddemu twogere nabo ne babafuula kugamba ne bafuula ba advisor babadde mu stores zino ne bajja ku online ne batandika okubeera nga bakola makeup nga bakozesa makeup wa company lipstick wa company eyelash za company ebintu byonna bwa company
bakola sales bagamba nti waliwo olunaku lwe baali abangi ennyo omuntu omu n'akola sales ezisinga n'eza store 2 ziri store ze baggala naye ng'okiraba kiva ku kinti obuzibu obwo bwe bujja bubu bannyini business baddamu ne batuula ne bagamba wayi tukoze tutya Nike company ekola ebyokwambala bino ebyabazannyi ba sports Nike yalina okuggalawo store mu China nga 7 store nga 7 naye baatuula ne bagamba wayi tukoze strategy ki mu China wana akatale kaffe kano kanene nnyo tuddira ababadde abatutundira ebintu bino abakozi baffe batandika okukola fitness workouts so ne batandika okuwa fitness advice ku internet kati luli mubadde mumulaba mu store naye kati ngagamba oli mu lockdown nange ndi mu lockdown kaakano keera ku macha kuba push up tugambe 5 bali ku social media nga bali ku social media kati eyo ye strategy nti tubeere nga tugaba ebintu byebimu naye mu different channel luli tubadde tubigabira mu store abantu tebakyajja kati tugende kuki tugende ku internet kitegeeza nti bw'obeera e Uganda naawe ekyo osobola okutuba n'ogamba nti how can I give the same product but on a different channel toyinza gamba bagaddewo amabaala kati w'amabaala akola anti n'ofuuyira akagalo bagaddewo amabaala n'ofuuyira akagalo bagagula ddi n'okyawa n'abagaggadde abantu bakutte restaurant bakutte kye baalinga bayita ebbaala ekigambo bba ne bakijjawo ne bakola ogupande gunene gwa restaurant naye nga bw'ogituulamu n'ogamba mpaayo kabbiya bakaleeta paka saawa 3 n'emmere ne bagireeta bwe bali mu kukola eyo ye strategy badidde okwali guest house anti guest house baziwera guest house ne bagijjako ne bassaako motel kati owa LDU bwajja okutukwata guest house bazigaloga muzeeyi eno si guest house muzeeyi eno motel motel egwa mu kya motel ne hotel babitereeza so eyebeera strategy obeera oleese the same product but a different channel ate osobola okukozesa same infrastructure byobadde okozesa noleeta different product gambanga company gye bayita LVMH ojja tugamba ku LVMH okay. Let's take a break. Kapeni wakafunye? Yes, please do, because the professor is in the house. Newton Buteraba. Tabao. Olina company, somero oba muntu wa bulijjo. Weetaaga abakugu mu kukola uniform z'abakozi bo oba ez'abayizi, baana oba bipande. Jangu ku International City Designers Limited. Tukola corporate shirts, enkofiira, uniform z'amasomero, naawe ayagala ebirabo oba awards, twettanire ng'omwana akulemeredde. Muleete tumuyigirize emirimu gy'emikono ate tumuwe n'omulimu. Tusange Najjana Nkumbi mu maaso ga Freedom City 0754 889 411 oba 0788 69 32 98. This is the Jones family last week. Yikes. This is the Jones family this week. What's changed? What? The Jones family got maximum entertainment for less and now they're closer than ever. Your family can be too. How does this work? With world-class international channels that put the quality back in your quality time. That's what I'm talking about. GoTV Max will bring you and your family closer in no time. So upgrade to GoTV Max for just 34,000 shillings today. GoTV. Love it. Omwezi gwa Feb era buli muntu yenalowooza ku lunaku lw'abaagaana ng'ennaku z'omwezi 14 omukwano gubenga gutojera butojezi. Omukwano mu maka guteekwa okubeeramu buli lunaku. Ekintu kino bw'okifukirira amazzi kiba kiddamu obulamu kitaza gwe mukwano gw'omuntu. Omwagala wange njagala andaga omukwano
naye nga tagundaga nga maama gundi oyinza okumutwalako auto n'amugamba nti munange nno bulijjo sigambanga naye abaana abadde ono byaleeta naye kaakati lwakutte sande ate munaaba mutuwekwasa sasa okusalino meeting teri mpiira ku sande ku lunaku lwa kubayo maaki tosubwa sande eno essaawa emu yennyini ey'akawungeezi ku Family Affairs wano ku Spark TV. obuyimba ng'obwo n'obulala bw'otasande kubanga osubwa mu programu yaffe School Times. Tutula ne twekenenya ennyimba ne tukulonderamu ezo zokka ez'ensonga ezisanyusa eziyigiriza ate nga mwana wattu ziriko bye zikujjukiza. Nga tulumbira ddala paka ku ssomero gye wasomera tuyimbe tunyumye ate tuteese ensonga. Wanasanga nine musadde wange talina gyagenda kuntwala. Omwana omusiru mu maka we obusiru atwala bwani bwa maama. Ate nga naawe oli kitundu ku programu eno tosubwa okugabanako naffe obulamu bw'obw'essomero. Ebiseera ebyo byabanga bitya. Ate nze gwe yayita Nenyambala akakanzu ne bansiiga ebintu. Nzijukira twayimbanga. Oloza wire teyadduka mu kirasi nga talina mpale. Olamaliza ng'oti ng'ogera ng'osikayo omuntu. Yensonga lwaki tulina kuva ku program School Times wano ku Spark TV. Olunaku luba lwa mukaaga essaawa 12 ez'olweggulo. Nange Music Prefect Ken Omugonge. Buli lunaku lubeera lupya ebigenda mu maaso mu byalo eyo bingi nnyo ebimu binyiga abantu. Tuli kugula ebintu tugula obulwadde bwereete tugula mmere naye kolera ajja kutukwata. Biteeka obulamu bw'abantu bano mu bulabe ng'obw'endwadde obwavu obumenyi bw'amateeka. ensonga enkulu yakukyusa abantu n'ebitundu mwe babeera okulaba nti obulamu bwo bukyusibwa n'ekitundu ky'okubeera nga kitebenkevu. Empagi ettaano business kwe zitambulira kyetuliko olwaleero. Yes, webale nnyo okuba nti olinaffe yonna gye twatandikidde eddakiika nga 30 emabega. Ndina Newton Buteraba mwami abeeri mu House of Wealth ebyensimbi business abitegeera nnyo. Newton obadde wakatugamba strategy. Mbadde nkugamba ku strategy nenkugamba ku company gye neetaaga ekiseera kingi tukola strategy nyinza okuba nga nfunye sente zange obukadde bwange 24 nayagala dde okukola business naye nga sirina sure business ki nyinza n'okuba nali saakirowoozaako but mbukutte bwe nti what do I do with this money kati immediately ne ngamba kantunde engoye era nengenda nenoonya edduuka eriri empty nenfuna mpa engoye nentuula nentunda. Okay, oleese ekintu ekirungi era kyova olaba njagala awo wennyini we mba ntandikira nti okubeera n'obukadde 24 n'ogamba nti kogenda otunda engoye si bwe wanditandise. Wanditandise nakwebuuza nti kiki kyenjagala nga nze. Wandibadde ogamba nti neetaaga tugambe okugula ettaka nzimba essomero oba okugula ettaka nzimba ennyumba oba weetaaga ekiruubirirwa ekisooka kati ekiruubirirwa n'okiwaakinga backwards ngoga ngenda tunda ngoye zintwale wali. Kati strategy kwe kubeera nti oyagala kugenda wali, oyagala kuzimba maka, oyagala twala abaana bo basomere ebweru, oyagala kugenda ku holiday naye nga oyagala kuyita mu kutunda ngoye.
kati otandika okufuna ekirowoozo nti engoye zino naatunda mmeka kyobola twako okulowooza kati lwaki ntandika okugattagatta kati okugattagatta okuyamba sikola situunda ngoye zange baba ziguze nezitambula bulungi awo ndaba nga ziweze n'enzimba ennyumba gye okutandika bizinensi eyo nga tolina kiruubirirwa kyova olaba era obeera mu ngoye bw'ofunamu akatonotono oba ne bakubbako endibotayo oba landiroodi n'akugaluka ye ebyengoye bino byaki agenze mu kasooli asinga bw'ogenda mu kasooli n'omulima akawuka ne kamulya oba n'obonaabona naye mu sitoowa noga yibe n'ebino ebyakasooli byaki twajjirwa gavumenti eno ne tuddamu ne tukusanga oli mu byennyanja kati ate baaga ebyatandise okuvaayo nga bifuna ebyennyanja oba byaki n'ogendako ne mbukaaya kagano otagala okutagala okuva mu kubeera nti tewatandika na kugamba nti kiki kyenjagala buli lw'obeera ng'olina kyoyagala n'ogala nayo manyi Mercedes oyo wa mwaka gumu nandiyagadde waawereza emyaka nga 23 ng'asobola okugenda nti bw'aba tafunye scholarship e Harvard nze nja kumuweerera nga taata we n'obalamu ssente ezeetaagisa ngenda kutandika wano ka bizinensi kano kantwale wali kati eyo ye strategy kwega ye planning engeri gye tuva ku point A tugende ku point B so tutandika okwero tutambudde tutya tutambudde naki kwega kye kinene ekiri mu kitono ky'entandika kabisa so ojja kulaba nti kampani ezituula ne zirowooza zo zaazanye dda mu covid era ziri mu ssanyu eyo kampani gyegaye Louis Vuitton LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy bakola perfume bakola buwoowo batunda myenge ensawo bikitwala nsawo naye covid bwe yazze ne batuulamu ne baga waayi tukyusizaamu ki bakoze sanitizer bakoze sanitizer kale tukiyita kutagala okwo si kutagala kubanga strategy yaabwe ekusigazaawo infrastructure yeemu ne baleeta different product but bwe baba bakola perfume bateekamu alcohol so bagambye engeri gye tudiiringa mu perfume biri tuleme bissaamu kati tusigazeemu alcohol na tugambe twongeremu ebintu ebirala so ne babeera nga basigaza infrastructure yeemu ne batandika okufulumya different product strategy ya kulowooza kampani gye bayita BYD yemu kuzisinga okukola amamotoka China eyo naye abantu bwe babadde mu lockdown nga ebintu byesibye BYD yadidde machine zennyini ze bawo assembling okukola amamotoka ne batandika okukola face mask face mask era njagala otunule wawo ka face mask akali common ennyo mu nsaaka akabbulu akaliko obuntu obwa white ojja kasa kava China era okalaba bakola 5 million face masks buli lunaku bali mu kusupplyinga nsi yonna kati essanyu libatta bwogerageranya kikola sense nti tubadde tukola emmotoka kati tukola mask eyo ne bwebeera ya $50 okitegeera emmotoka ebadde ya 10 million naye gwe manya nti bakola miliyoni 5 buli lunaku kati tebeeza okuva covid lwe yatandika bakakola mask meka kyovula zijja e Uganda buli n'omusanga ne ka mask akabbulu ne Kenya babulina nga bwamanyi China bwetambuza ekintu kati ekintu kye bakitambuza kampani gye bayita Ford ne kampani gye bayita General Motors bo batandise kukola zi ventilator mwene embeera kati Omunayuganda ayinza kukola ati Omunayuganda abadde ne butcher ng'etema nnyama ayinza ogowaayi badde ntunda butunzi nnyama ne kati omwana kaajooke luli obadde otema nteme ne kati n'ogamba ntaddewo n'essigiri ng'osigadde otema naye kati omwana n'akwokera mu maaso awo n'obeera nga omuwa abadde atunda obutunzi amagi n'ogamba naye waerindako bwe ntandikawo zino kwegamba baziyita batya Rolex stores nga nze supplying amagi ndeete nno n'eŋŋano kati otandise okulowooleza mu eyo embeera buli lwoganejjukira kize because waliwo ekizibu ekize kikubya ensi naye starting your business tekyalimu mu starting the business tekyalimu kati mulimu ebiyinza okubamu nze badde nkugamba ndeka ntunda engoye zange bwe ziwera akasente ng'olungi ye kyemba nzikolamu kati
Kwanga tunadda mu strategy waliwo abagenda tula ne sebagaya wenna kwera strategy za Newton nga ne strategy tajimanyi ati kati bw'okitunulira mu bulambukufu bwakyo oyinza okukitya naye amazima gali nti strategy kwe kugamba nti nkoze nti enteekateeka nve ennamboole ngende mukono so oyinza okugamba kanve ennamboole ngende mukono nja kutambula bwe natuuka wali ninyaaka boda bwe natuuka wali ninyaaka piki oba akagaali eyo strategy engeri gy'onootambulamu buli lw'obeera ng'okikoze kikuyamba nnyo olw'ensonga nti ababeera bakirowooleza there and then tebatera kusinga baakiraba before waliwo ababeera eyo ne bagamba naye what can go wrong buzibu buyinza kuvaawa ne batandika okulowooleza obuzibu nga tebunnajja kati abo ate baba basukkulumu nnyo kuba nabaga obuzibu buzze bane tukoze tutya okitegere kigamba so eyo strategy bwetyo wetambula abantu tubakubiriza babeere nga bateekawo kaakadde ak'okulowooleza bizinesi yayo baleme kubeera nga bannyikivu nnyo mu kutunda na kusuubula olina okutuula n'ogamba naye kati abantu nga bakasitoma oba bangi tunaabakola tutya kitegeeza tulina okwongerako wano ku bantu ekyo kiba kyakulowooza okukola enteekateeka ne kitabagwako bugwi obungi bw'abakasitoma teeka bulina okukuleetera okulowooza okugaziwa oba I can't handling bensobola abatasobodde bagendeko ewala anti okugaziwa kwa mirundi mingi osobola okugaziwa mu branches kyokka oyinza n'okugaziwa mu kuincreasinga enkola yo wano wennyini nga bw'onoogamba nti tetuguddewo branch ndala naye tufunye abawala abakwata amasimu 3 we can really deliver so ebyo byonna byakulowoozaako so abantu basobola okulowooza nga basekinoomu abantu basobola okulowooza mu group kyova olaba senga otunuulira strategy ekozesebwa nnyo mu magye naye mu magye geno tagenda ku battlefield ekyo nakyogerako dda wano geno nga ye geno asigalayo e Washington bano bonna ba private first class ba corporal be basindika Afghanistan Iraq wa geno naga abatalibaani bano bekweka ajja ayambadde nga wa bulijjo n'ebwatukirako bomu kati endowooza y'okulwanyisa omuntu abwatukirako bomu bagikolera Washington batwane baga tukoze tutya oba naffe tubaweerezeemu mall abeere ng'asobola okubeekwekamu ebyo babirowooleza eri ne babiweereza bano abali ku ground so okulowooza kintu kikulu nnyo okutuulamu ebbali n'ogana naye tukoze tutya wali tuyiseewo tutya tunaabuukawo tutya so empagi endala gye njagala abantu baseeke essira ye empagi ya finance empagi ya finance eno nkulu nnyo Farida olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nti bizinensi omusaayi gwayo sente finance bwe tugitunuulira mwali mutugambye ate omusaayi gwayo bwongo baga nti omusaayi ogugitambuza obwongo sente abantu ze baleeta obwongo mind sente abantu bano ze baleeta ze ziri mu kutambuza eyo bizinensi kubanga naye mu kutandika bwongo mu kutandika si sente mu kutandika bwongo naye bwe tugitambuza wano engeri gye kiri nti tugenda ne tusuubula ne tusasula abakozi ne tukola ki sente ezo ze zitambuza kwegamba gwe twandiisenga oil oba gwe twandiisenga amafuta agatambuza naye challenge gye tulina nti era abantu covid akibalaze nnyo buli kiisi abadde akola business nga expenditure oba ensaasaanya y'eyo business tetambulira ku bye yalowoozaako wali mu mpagi ya strategy ekintu kimukuba kankuwa ekyokulabirako bwe nakolera kampani ya Chemonix USAID bampa district nga 5 okuzikulira nga ntuula Masindi district ezo ze bampa Masindi Kiryandongozi Kibaale bampa driver bampa emotoka ne bampa driver ne bampa ne wenjagalira amafuta wonna naye okutambula kwange mu district kwalinanga kubeera authorized nti okuba kwedikwota n'obagamba nti njagala okuva Masindi ngende Kiryandongo
ne bakubuuza oyagala genda Kiryandongo oyagala genda kukola ki nti nina abavubuka benjagala okugenda nsomesa business nga bakubuuza bali bameka kati lwaki bakubuuza bali bameka kubanga project yonna eyagala kutuuka ku bavubuka yali eyagala kutuuka ku bavubuka 35 mu bbanga lya myaka 5 ebyo bye bayina kati buli lwe babeera nga bafulumya amafuta galina okuba nga gali mu kunoonya nnamba era bamanyi nti bw'onookomawo nga bagamba yatuuse ku bavubuka 10 leero yatuukiridde ku bavubuka 2 so bwe mbagamba nti ngenda kusinkana bavubuka 3 mu 5 baga Newton lindako bawere bayinza okugala lindako bawere tolina gy'oyinza ssanga 10 bw'obaga nti njagala ku mmotoka ngende nziike nafiiriddwa bagayi ekyo kikwatagana kityani n'abantu 35 so kyovola bagamba nti akakodyo kali mu kubeera nti mubeera muyina bye mwateeseteese era mufuba okulaba bye mwateeseteese okukola sente zino mwezitambulira kati obuzibu bwaffe mu Uganda ate ne mu nsi yonna abantu bwe baba bakola business finance sente ezo eziyingira n'engeri gye zifulumamu abantu tebatera kusaawo nnyo ssira paka ng'oba zikendedde kyenyinza okujjukiza Abannayuganda bali mu tulaba nti business tezigwa olw'okubula bakasitoma business zigwa olw'okugamba nti tekyalina cash mukeera ku makya nga kampani ennene naye olw'okuba terina cash esasula abakozi cash esasula basupplier nebeera ng'erina okuggalibwawo so Abannayuganda kyenyinza okubakubiriza nti bwe tuba tutandiseewo business empagi eno okugikwata ebeere nga nnywevu gwe kennyini atandise business weerabe nga employee weerabe nga omukozi waayo ebiseera ebisinga bwe tutandika business zino tetutera kwerabanga bakozi baazo twerabanga bannannyini which is true naye mu nsasula wano twandibadde mu nkwata y'essente twandibadde tweyisanga abakozi tutya nti wandibadde weewa omusaala wane Uganda kizibu nnyo okusanga nnyini business nga yeewa omusaala teyeewa musaala kati kyakola n'agibba neyebba kubanga asika seefu bw'ati n'ajjamu 5 n'asika seefu n'ajjamu 10 n'asika seefu n'ajjamu 8 ogenda okutunuulira omwezi nga yeewadde $5,000,000 ate nga singa guwadde musaala kati ekibuuzo twebuuza ezo $5,000,000 azigwanira the answer is yes naye ekibuuzo ekirala twebuuza senga yabadde afunye mukozi akola ebyo byennyini byakola yandimuwadde 5 ate omukozi yenanyiniyo kyati kyegamba nti omulimu ogwo gwali mu kukola kubanga bw'obeera nga gwe nannyini business oba ogenda kukola ebintu ebisinga eby'abakozi bye bakola kankuwa ekyokulabirako gw'osuubula otudde ku seefu gwe cashier gw'oyogera ne bakasitoma so kwegamba gwe purchasing officer gwe cashier ate era gwe sales representative mu eyo business senga ohayalinze bakozi n'obaleeta bakole ebintu ebyo omukozi eyandibadde wandimuwadde $5,000,000 ojja kusanga obeera omunyigiriza omumitwalaga so bw'oba omukozi oyagala kumuwa $40,000 okukola ebintu ebyo kitegeeza naawe eyo ye base salary yo gwe nga nnyini business olina okugamba nti senga sibaddeewo ne ng'aka ŋŋendeko mu kyalo naye bwe ŋŋenda mu kyalo owaaye Lawrence jangu onkwatireko mu dduuka lyange ojja kusuubula wannaaki okwate ku seefu otunde biki Lawrence n'abuuza oyo nnyini business owaayo nompaayo meka nja kuwaayo 4 kitegeeza 4 g'owa Lawrence naawe ye base salary yo kati gwe oyongeramu top up lwakuba gwe nannyini noga maybe omulala yenna bwe mba muwadde nandimuwadde 4 nze nja kutwala emitwalo nga 8 ogwo gwe musaala gwo mu kifo ky'okusokoolamu ne weewa $5,000,000 3 2 10 kati waliwo abantu ekyo kye balina okukola nti bw'obeera nga gwe nnyini eyo business
eri omwaka bwe gwandiwedde wandyesasudde nga director n'ogamba nti nja kwewanga omusaala buli mwezi naye omwaka bwe guggwaako nina okukwata amagoba neneewaayo percentage nga director so ekyo bakibuusa amaaso sente zonna ne bazeewa buli mwezi ne bateewa ku mwaka okukakkananga business eyabise finance kintu kikulu nnyo nga bwe gambye nti gwe musaayi oguli nga bwolaba omusaayi bwe gutambuza omuntu finance gwe musaayi oguli mu kutambuza business era abagezi ennyo bafuba okulaba senga ogenze mu banka erina engeri gyetunuuliramu ssente n'ogamba wabula bana abasajja babaka wali kutera abala ssente waliwo kamera nga nnya ezimutunuulira babeereyo nga bamonitoring babeera bamulaba ssente z'abala era bw'oba oyagala okumanya nti bali serious nnyo ku ssente genda mu banka obeere nga gwe owandiise nti oyagala depositinga miliyoni emu oteekeyo miliyoni emu onyigemu $5,000 ojja kulaba omukyalo oyo oba omwami atudde ku bwana azibala $5 jjajja gikuwa bwana azeerabira ne zisigalamu zigenda basuza mu banka kuba bajja zigatanga tezibalanse $5 gino gyavuddewa era bw'okomawo ne bw'oba okomyewo nkeera n'ogamba ndabika nalese wano ssente zange tiweesirikire babe okiraba so bali kweyo level naye naffe wano tukisobola okubeera nti otandise ekintu kyekitono n'ogoberera ensimbi zifulumye kukola ki ekyo nga tetukiina mu biruubirirwa byaffe ne ssente nga omutwalo gumu gwe oli ku mutwalo ne ssente nga$2,000 kubanga lwaki bizinensi ezigenda ne zibeera n'otugoba otutono ku bintu genda weebuuze MTN ne Airtel zitunda chapati nakigambako Farida chapati azini chapati airtime siwa bitano airtime we5 chapati esukka wao zitunda chapati naye zifunako tugoba ki kuka airtime ke5 kuliko sirinjinga tugamba 5 kati 2,000 fe tuzirabe eno ng'entono naye Airtel oba MTN yasinze okusasula omusolo yasasudde omusolo financial yewedde nga guli mu $5,000 ejje kuŋŋaanya 5 kitegeeza bwetunuulira 1,000 teruzannyisa mu 1,000 erabamu obwa 5 ndowooza nga 20 mu 2,000 erabamu obwa 5 40 ng'erina bakasitoma obukadde 10 okitegedde so bakasitoma ekirungi kyerina nti bakasitoma bangi era gwe gwandibadde omulamwa gwaffe kugaziya babeere bangi tubeere nga tujja tufunako katono ako naye akatono ako kyovula tetulina kagayalirira omuntu asobola okubeera nga ajja awa ate ezo ssente ezo naye nga ali mu magoba ge gaali mu kuwaayo so gaali mu kuwaayo so olina okufuba okulaba nti bw'obeera otunuulira finance ogenderera gye ziraga ne gye zifulumira juzi twali nga tukyali ku university nalina omwami mukwano gwange sokati lawyer bamuyita Tony ffe twali ba chief elder mu Lumumba Hall chief elder ffe babuvunaanyizibwa ffe bebebuuzaako mbadde nga chief elder mwe mukuŋŋaanya obusuulu era twakikola kati ne tuleeta business idea ne tuganayo lwaki bano abeesimbyewo mu hall lwaki tetubakuŋŋaanyaamuko kasente nze nga chief elder nenteekayo olukuŋŋaana buli eyeesimbyewo mu hall ajje tumulondemu ba elder bamuwe blessing okusasulanga kwejeji 5 abantu abeeri byesimbye mu hall baali basukka mu bantu 4 basasula ssente ne basasula ssente ne tukuŋŋaanyawo miliyoni nga 2.5 mu kawungeezi kamu naye kyetwerabira okubala nti ssente olina okuziprotectinga bw'oba olina woozitadde abasajja abo bwe baamala okutuwa ssente baba bakkirira amadala ne baganda ya ono buteeraba ne munne ng'ate bo baadde bagezi ssente tuzibajjeko nkukakasa Faida waaliwo ekikonde kya kabbo akaalimu ssente almost half a kilometer
nti abasajja balwanira ekibo kya ssente balwanira ekisawo kya ssente balwanira mwe tutadde ssente so mu kusooka twalina bajjanga ababbi tebajjanga ababbi baali bavubuka nga bwomanyi lubaho ebeeramu effujjo ne bagamba naye ssente nga bakuŋŋaanyiza nnyingi miliyoni nga mukawungezi kamu nga basitudenti bannaffe tulina ozibajjako kati naye mmwe mwali muzitwalawo ate kati elda gwe mulimu gwaba elda tukuŋŋaanye tuli mu kulaba abantu abaagala okwesimbawo tulamba nti naye gwe weesimbyewo muholo n'otukolera ki tulina position eri official oba mwe mwagiyitirawo n'effujjo weribeera gw'ogenda ne weebuuza nti ente esasula renti ente tesasula renti embuzi tesasula renti ebisooto human beings are the only creatures that parent abantu ffeffeka abaakeera ku makya ntugo waayo kano kataka kange nkatunda naye nga katonda yagaba ani gwe yaguza ettaka so abantu balwanira essente ne balwanira essente ne tugenda paka ne tuva mu mess ne tugenda paka mu room ya tone ne bakuulamu n'oluggi bazitwala tebazitwala kubanga awo wennyini twapakuka ne tufuna ab'amaanyi tukuwe mutulwanireko kuba kati ffe tetulina maanyi gali awo naye mbadde nja kukulaga nti ssente eyingira mu bizinesi ate eyagala kufulumamu so kikukakatako gwenga nnyini bizinesi okufuba okulaba nti ebituli otwala akadde n'otunuulira ebyandibadde ebituli ebituli bisobola okubeera nga birina mu bank gye mu depositinga kyovola banks business tuzigamba funa accountant oba funa engeri gy'okolamu bank reconciliation sente bwe zibeera ku account ne zirwawo oyinza osanga nga zikendeera eri nga tomanyi so olina ofuba olaba buli mwezi bwe guggwako ojjayo statement yo n'ojjayo naawe z'osuubira deposit so noga nsuubirayo miliyoni za 10 lwaki waliyo 8 banka n'ogibuuza naye twabazeemu bubi bw'oba tokikola bizinesi eyinza okuggwawo kale Newton twakalabako 2 yes tubuzayo 3 katuddemu tuwumulemu katono tubisambye abalina ebibuuzo mumanyi okubiisa 7061419 that's a WhatsApp number yisaako okwo obuuze Newton abenga atunnyonnyola tunnyonnyoke tovaawo ayagala okuguka mu busawo oba obuzaalisa kankwanjulire Mityana Institute of Nursing and Midwifery ettendekero erisomesa abasawo n'abazaalisa nga lisangibwa Mityana Town Council ku luguudo oludda ekikumbi kilomita 1 yokka gw'alina omwana yamala siniya ey'okuna oba ey'omukaaga beeyune gavumenti ebamanyi bulungi era nga n'ebibuuzo bye bakola biviira ddala ku ministry okumanya ebisingawo noti 782 84 182 oba noti 7 noti 6 25 95 55. Do you want to be a woman with a difference? An original woman? A golden woman? Then choose Gold Skin. That's what I love to take care of my skin. For firm and brilliant skin, I choose Gold Skin. It contains snail slime, which nourishes my skin, strengthens it, and gives it back its youthfulness. Gold Skin, for precious women. Also available with argan oil. Sivap. Okay, thank you so much tukyagenda maaso tugenda nagezaako okusambyako tulowooza nti byannyonnyola obitegedde oba tobitegedde please send us a message ekyo nakyo tukitegeere akadde kaba kakkiriza ate ayongera okulambulula Newton tuli ready to move on to the next one so akabadde kembadde njaga kunge katono nnyo ku finance nti ebyenfuna bino banyini business balina okufuba okulaba batandika okusembeza kye tuyita expert advice business bw'oba oyagala okugyongera mu ssente wandibadde ofuna expert advice kuba expert advice ejja kuyamba okugamba nti oyazenga partner n'emigabo gyagenda okutwala oba mingi oba giyinza okukuleetera obuzibu oyagala kwongeramu ssente naye nga za loan zandibadde ofuna bweziti kuba business yo erina obusobozi bwe buti abantu bangi bagenze ne bafuna tugambe loan naye nga tebasoose kubala
oba business esobola okugyetikka so loan eyo nebeera ng'ezitoowerera business paka business lwebonaabona so empagi ya finance nkulu bwetyo nti abantu abasobola okugitambuza bakimanyi nti one obeera ne system oba nga automatinze noga nti nina oba quickbooks oba nina tale oba nina application gye bandizayiningidde nga nfuba okulaba ntrackinga buli kasente akayingidde ate bwe ngamba nti ndi mu kufulumya era ne ntrackinga buli akafulumye ne nfuba okulaba manyi ziriwe ezifulumye waliwo ziriwe eyingidde tukozeeyo amagoba omwezi guno oba tetukozeeyo magoba okulaba obulabi sente nga zijjudde mu seefu n'olowooza muli mu kkola mubeera temuli mu kkola paka lw'osalawo obale kyova olaba tubeera ne accounting software business zihayalinga ba accountant bw'oba tolina accountant ng'ekyali nto tuula obale profit and loss nasuubula ebintu bwe biti mbitunze bwenti nabitambuliza bwenti nzigyeko otugoba bwe tuti ogwo omwezi gunsaze guno omwezi gukoze otugoba amagoba ne bwe gabeera matono gatya business is moving ne bwe guba mutwalo kubanga ku number line tulinako 0 wakati eno ku kkono tulina -1 ku ddyo tulina +1 enemu esinga 0 ate owa 0 esinga -1 nti omuntu okubeera nga bamubanja akakadde ng'oli tebamubanja gwe batabanja asinga gwe babanja bwe tubala net worth so business bwe batu bezibala so empagi endala gye njagala okutunuulira Farida bwent nga tatunagenda kumpaji eyo bwentunulira mu bwenti business yange nga sente ziri mu circulation ze tukozesa ntono tezikyajjayo bulungi kyetuluubirira okufuna is that where I take a loan oba nina okukirowoozaako ennyo do I cut on cost ya production kitegeeza ngenda kuba nebyenteekayo eri mu katale tebikyawera actually kankiyiseewo wano nti business yonna okulowooza ku loan bw'oba oyagala ku financing ogyongeremu sente loan ntera abantu bagamba wandiika ebintu byonna by'olina okukola loan ogise ku namba 12 ebintu by'oyinza okukola okwongeramu sente kati nga bw'olaba oyinza okubeera nga business ekola amagoba matono kubanga bakuseera gy'osuubula kyusa gy'osuubula business eyinza okubeera nga ekola amagoba matono kubanga wano mu ntambuza mujaajamya business oyinza okubeera nga ekola amagoba matono kubanga abaana bano abakutte sente balimu engalo business eyinza okuba nga ekola amagoba matono kubanga ne renti gwennyini gwe mweteekako munene kati bwebyo bw'oba tobinoonyeza gwe n'ogamba nti kaŋŋende neewole nyongeremu muno tojjanjabye kirwadde kibeeranga gamba nti nina omuyembe gwange bwe ntunuulidde omuyembe guno ndaba omuyembe nga guvunda ne tugufuuyira kumbe ensigo ye yali enfu kubanga bw'otunuulira Galatians 6:7 egamba Katonda talya nguzi gwe kyosiga kyokungula ensigo bw'eba nfu omuyembe gwina ba mufu so wano we tubeera ku mulimu Farida osobola okutunuulira business yo n'okyusa ebintu ebikwewuunyisa waba ogamba ndeetera oni omwana abadde asokolamu ogumu oba tumugjeewo agenda kusokolamu gumu kasanvu oli mugezi nnyo okirabye asokolamu gumu kasanvu era bw'oleeta looni sente nga nnyingi n'oli abadde atransporting agamba naye kana akamotoka lwaki tutransportingira kakadde nga sente weeziri lwaki tetuleeta empya n'akwongeramu charge bwe waba tewaliwo kamera temubalansinga bitabo kampani ekyasinza okukola ndooza esinga okukola omwenge mu nsi yampa wano contract okusomesa banyini mabaala muli neggwanga nga tetunayingira mu covid banyini mabaala nga ngenda mbagamba nti bw'oba osobola okugulawo ebbaala n'ogiggala nga tomanyi cupa z'otunze sente z'ofunyeeko osigazaako mmeka toli mu bizinesi wandibadde okugulawo oba kkanisa wandibadde oba ogenda n'olima naye toli mu bizinesi nina kubibala kiro ekyo kyennyini teri kupushinga kubanga naye ali mu kubba naye ali ku overtime ayagala okukwata mu sente zo naye asikamu buli lunaku kati gwe bw'otobala buli lunaku n'ogamba wayiseewo omwana okukusikamu emitwalo 3 omwezi aba akusiseemu akakadde kati gwe abaana abo bwe baba bana bakuggyemu miliyoni 4 ku lwaki mbugwe tobala buli lunaku olinza obale
ng'omwezi guweddeko kyova olaba buli lunaku obeera ojja otunulira. Empagi eyokusatu Farida gye njagala okutunulira, empagi eno njirabye nti ebonyaabonyezza Uganda eno. Abantu e Bulaaya oba abazungu eno empagi bo baagitegeera era ebatutte wala. Uganda empagi etubonyaabonya ya HR, human resource oba abantu betuleeta okutukolera. Ekintu kye nasooka okulaba omuzungu bw'aba akuwa omulimu tanoonya qualification, tanoonya commitment, tanoonya nfaananayo, banoonya ekintu bakiyita fitting. Gwe tuleese ajja mu kino ekitongole, ajaamu kujaamu atya? Oyinza okujaamu emirundi ebiri. Ojaamu ne values z'ekitongole, n'ojaamu ne qualification y'omulimu. Ebintu ebyo bibiri. Gwe bino byolaba eno ne bajja oli ne bamuwa obukulembeze okukulira ministry. Ng'eyo ministry ebintu si bye yasoma. Aba amenye etteeka lya fitting erisooka. Era tuba tulina obubonaabona naye. Okuleeta omusawo ne tumuwa IT mu kampani egwa. Okuggyako omusawo oyo ng'asazeewo n'abeera nga buli kawungeezi asoma IT. Ate nga baali nabo wano bategeera IT. N'abeera ng'asobola obbawa strategy. Fitting. Okuleeta omuntu kati ndaba abantu wano batandika business ng'aja n'aleeta omwana wa ssengaawe. Takolangako accounting, takolangako finance, n'atuula ku safe. Nga bwe twafunye abaana bato bagenda okuddukanya zi district. Okitegedde. N'atuula ku safe, yakola budgeting, yakola reconciliation, abikolera mu butamanya. So tali fitting. Kati ekyo kigo kiba kijja. Waliwo okuyigira ku mulimu. Osobola oyigira ku mulimu naye twebuuza nti b'osanze bali mu buzibu bwenkana ki? Oyigira ku mulimu ng'ozze eno wansi. Yes. Fitting esookera ddala ya values. Kampani yo eyina okuba ne values ennono kwetambula nega nti okukwenyimirira. Fenga House of Wealth tutunda ttaka. Abantu bonna abatwesize bagamba nti abantu abo beesigika. Kati amazima ye value yaffe. Era bwe mba naawo omuntu omulimu mu House of Wealth mu department ey'ettaka sinoonya qualification nti alina degree okuva mu land economics Makerere oba yasoma land law oba eby'ettaka abite noonya value y'amazima kuba abantu betudiringa nabo bali Bulaaya. Ogenda kukola kimuteekako bambega okumala emyezi 6 bakuletere report. Mbega ogenze na wala wano mu interview. Abantu bonna bawa abantu emirimu nga tewaliwo interview. Interview ekusobozesa bulungi nnyo okumanya omuntu oba ayina value eyo oba tagirina. Gambanga bw'oba oyagala kuzaala mwana omukuze ng'ayina enneeyisa eya maama we ennono n'okwagala kwa maama we, wano mu dating osobola okubuuza omuwala n'olaba oba ali domesticated oba ayagala ebyokubeera awaka n'okubeera n'abaana n'okubakuza. Waliwo omukwano gwange yali mukyala ng'ava South Africa. Ne mubuuzaako lumu plan gy'alina ku by'abaana. Naga nti nsuubira okuzaala myaka nga 5. Konze bw'onoozaala myaka nga 5 kitegeeza nti ogenda kuba oyonsa bikinaga kuyonsa nze siri nte. Botoza. Concept. Ojiwulidde concept gy'alina. Siri nte. Yagambye tayonsa kuba tali nte. Ate azaalira ki? Kati yalina concept nti bw'azaala ng'amusimbirawo. Anti ente naye eyonsa kubanga yazaala. Anti yakulaga nti kugamba ye bw'atyo bw'akifumbe. Anti kati abantu omuntu yabeera n'ekintu kye kwe yeekutte. Naye nti nze kuno ne bwe kiba kifu ye nga kwe yeekutte. Naye owulidde bw'akyogedde. Kati ne ngamba omusajja agenda kumutomera ng'amanyi nti nze ngenda kuwasa omuwala ono azaale ayonse
omwana afune ku mata agava mu bbeere lya maama abeere nga ali sharp wali naye ono takirina. Abakozi babakeberamu honesty. Kati nze bwe mba njagala omuntu gwe naakola naye mu ttaka mba munoonyamu honesty. Era mu interview nsobola omubuuza nti nina scenario, tuyina sente zituweddeko nga company, abakozi baagala emisaala, landlord ayagala rent. Tufunyewo customer ow'ebulaaya ayagala okugula ettaka, ayagala okutuwa sente okugula ettaka, naye gwe nga employee njagala ombuulire ogenze ku olwo olunaku customer lwalina okubanga lwaweereza sente n'okizuula nti ettaka eryo ffu liriko ekizibu, okola otya ng'osirika. Bw'aba talina honest agamba tulina okukwatirawo akasente tusasule renti n'emisaala, oli customer tumutereeze gwe wali ng'onootinga. Obutabuuza bibuuzo bwe bityo tuleesa abantu abatali fitting mu bitongole, oli n'abeera nga values z'ekitongole tazirina. Abamerika bano bansanyusa nnyo bwe nabakolera, balina values zaabwe era kwe ba employingira ne bakuwa sente zonna z'oyagala senga obeera ne values zaabwe. Waliwo value gye balina gye bayita integrity, omuntu okubeera nga ekyo kyali n'okubeera. Bw'oba wagambye nti wasoma nga ddala wasoma, bw'oba wagambye nti okola kino ddala ng'okikola. Bwe bakusindika mu field n'oga wasuzemu eyo hotel mubeera wasuze. Kati eyo value bajja bagikebera nti omuntu asobola n'okulinnya ennyonyi n'ave Washington n'ateekamu miliyoni 2 bajje ba investigating emitwalo 3 egya Uganda, kuba bakimanyi nti omuntu kasita ageza n'abeera nga eyo value tagirina, agenda kulwaza abalala. Kati tebakkiriza ku recruiting muntu atalina value zaabwe. Kati ngamba ebitongole mwenna abalina company mubeere n'ennono, mpeerayo n'ennono zo 3 nti oba tuyina amazima oba tuyina obwangu. Muyinza okubeera n'ennono ey'obwangu, omuntu ne mujja nga takwata budde aba yabakasuse dda nga gye si mukwasi wa budde. Mu interview wano ne mutakigoberera nakigoberera. So abantu mbeera mbakubiriza babeere nga basobola oku interviewing abakozi, ne bwe bakuleetera ne bagamba oyo mwana wa ssengaawo, olaba ne bwabeera mukyalawo omuwa chance n'omu interviewing, ne bwabeera tugambe relative wo mukwano gwo, oyina okuinterviewing omuntu, oyina okumanya oba afiitinga. Bwamala okufiitinga noddamu n'onoonya kati awo bwamala okufiitinga ng'amaze okufiitinga by qualification ng'ate amaze n'okufiitinga by values, awo osobola okuddamu n'onoonya oba alina intelligence, amagezi, oba alina commitment. Amagezi si kyekikulu ennyo. Amagezi si kyekikulu ennyo, values kyekikulu, kuba business zitambulira mu values. Kati ffe abatambulira mu ffe tutambulira mu Yokaana 8:32 nti amazima gali kufuula ow'eddembe, oba Luka 8:17 nti teriyo kyojja kulimba okikweke kireme butavaayo. Ezo zennono kwegambe ezo zennono za house of wealth bwe tuba tu interviewing awo tutunuulira, kubanga tukimanyi bwe tuba tetuyina eyo value mu muntu gwe tuleese atwabya. So ennono eya empagi eya human resource, abantu abali mu business mugitunuulire nnyo. Business si nti oleetemu buli omu, obeera olina okugamba kamuwulirize agamba ki. Kyova olaba ebulaaya eyo abasajja bayinza okuyisa mu interview nga 5 nga tebannakuwa mulimu. N'otandikira ku online, nova ku online n'okolayo ezo prometric tests, nova ku prometric n'ogenda ku phone interview, bawulira just ne bw'oyogera ku simu, ayogera atya ku simu, bwe bamukyankalanyamu ku simu akola atya, awo bwe bamala ne bakuleeta. Abasajja baatutwala mu interview ne batuteeka mu boardroom n'abalala betugenda okumpitinga nabo, ne batuwa scenario ne batugamba tuba hirinze mmwe ba boss, kyekino ekizibu kye tulina ku mmeeza mukiteeseeko. Nga mu meeting mu interview eyo baleese psychologist, omuntu amanyi ebyenneeyisa z'abantu, nga baleese ne subject matter expert, omuntu amanyi ku kye tugenda okuteesaako. Batutunuulire balabe ani ali mu kwekoza obwekoza
nga batutunuulidde afeekinga kati kivaayo kubanga wano mu kuteesa ne banno mwenna babahayalinze nga ba expert oyinza ovaayo noga olimba ekyo tekikola nga bamanya ono si team player zivaako oli ayombye oli talina nakyateesezza byeragiraawo bagenda okukugamba nti kati jangu mu personal interview ku lulwo nga bo bamaze okutegeera kyova olaba ffe wano abantu tuleeta tunuulira kanku example scenario enyangu nnyo human resource yaffe ey'okuhayalinga abakozi ng'okimanyi nti abantu abasinga e Uganda tetuinterviewinga abakozi okuba bukubi simu owaero ojja oyinayo omwana nti nga baleeta kati munaye bwajja tomubuuza namubuuza omugabo ago ge mata oyo ye nido oyo ye seriraka ezo ze papa nze ngenze kukola no interview no training era wayitawo ennaku ezi ng'otandika oyombera ku mulimu ogenda ne stress towaye kiki oli yandeetedde omukozi tamanyi na kukozesa microwave tamanyi kukozesa oven tewa mu trainings akola biki tewa mu trainings akola kino na kino tewa mubuuzizza bandi badde bwe bamurecommendinga najja ogamba njagala ombuulireko senga omusaala gubeera guluddeyo oyinza kukola otya era ajja kuba ng'omusaala gwange gulwayo gutya ng'ate mbadde nkola awo situndamu eyo tv ngoga okay ebyo mubimanyirawo naye tubadde n'abakozi n'otuuka okubeera nga gwe nannyini oyagala mugoba naye senga oba ye yamuweereza tomanyi kyakukola lwakuba tewamu interviewinga ate wandibadde osanga omwangu okugamba eyamukuweereza nti naye omanyi ayina obusobozi era ayagala okukola naye roolo gye nninawo ekifo kye nninawo si kikye tekimufiitinga naye nja kufuba okulaba maybe munoonyeza ku kifo ekirala so olina okufuba okulaba nti otunuulira abantu b'oleeta mu kitongole abantu b'oleeta mu kitongole kasita omala okubalaba nti bafiitinga they must fit on the values and fit for the position awo n'olyoka obakebera oba bagezi intelligence okumanya amagezi it's just application of what someone knows senga omwana omuto kati nga Mercedes tumusomesa okukozesa support ne tumuyigiriza okukozesa support then ye kennyini n'atandika okugikozesa ku lulwe abeera intelligent kubanga apply atadde mu nkola kye yasomye nali muyigiriza okuvaawo ku buliri nga mulaga nti yalinga ava ku buliri nga yayagala kusoosa mutwe kubanga bw'aba ayagala okuva akajja nga bw'ali ne mugamba nga buli lwayagala okukamukyusa nga mukyusa asoose magulu kati n'abeera ng'atandisa magulu okuva ku buliri kitegeeza nti abeera intelligent amagezi tegeetaaga genda ku ssomero kuba Mercedes awo ye lyeriba essomero lye so n'abakozi osobola okulaba nti bwe muyigiriza okussaako microwave agenze n'agioperatinga ku lulwe amanyi heating ne defrosting oba biki n'ogenda ng'omuyigiriza ate n'omuwa n'obudde so bwe batu bwe bakola ey'empagi ey'abakozi values first n'olaba oba afiitinga values n'ekifo then n'oddako n'okebera oba intelligence n'olaba commitment ye ebirala byonna you train osobola omusomesa asobola okujja nga accountant naye nga abadde takyabijjukira you have to train them again refresher ne bubeera kasita abeera nga afiitinze ekyo kikulu nnyo kasita abantu banajja mu kitongole ekyo kampani yo ne bw'onoobeera n'abakozi basatu nga tebalina nnonozo tojja kukola magoba osobola okubeera ne kampani ng'abantu balimba okujjako ng'ennonozo za bulimba na bulyake kintu kyamwe kijja kutambula naye ennono bw'ebeera nga kati tuyina ennono tugambe yabwerufu na mazima kubanze bwemba tugambe ntunda ettaka omuntu muga nti okuva ku kkubo paka ku ttaka ziri eddakiika ezi 5 ku lwaki kuba bwemba ndigenda ku ntandika stop watch bwe ndituukako ne ŋŋamba 5 ne nootinga ne njogera sayizi yaalyo era omuntu ne bw'aba avudde bweru najja n'alyekeberera bibeera bimaakinga kati bw'obeera toyina muntu ekyakisobola n'omuwa omulimu yagamba kuba abantu baagala okwanguyiriza naga ziri eddakiika 3 naye nga kumpe ziri 15 tolaba kyova olaba babulooka balemeseddwa okukula bagulewo kampani ennene kuba brokerage temuli values
brokerage temuli values oli akugamba ekyapa weekiri nga tekiriiwo akugamba kumpi nnyo nga wala kati ogenda otuukayo nga buli kimu ozuula kizuule ogera kuliko enkaayana yagite kuli nkaayana kuliko n'enkaayana broker ekyo yaba takimanyi ate broker olw'okuba tebamanyi business ogenda okutunuulira amagoba g'atadde mu ttaka oba mu kizimbe nga mangi nnyo ekizimbe eky'ebukadde 10 ayinza okwongera miliyoni 8 zokka kale ate ayinza okwongera miliyoni 10 n'ogamba so kati senga abadde amanyi business yanditegedde nti ayina kutunda poloti ezo nnyingi senga ajja ayongeramu otugoba tutono abantu abo banaaguza bagenda boogera n'afuna word of mouth nti yennyini ttaka okakkananga system etambula butambuzi repeatedly n'ekyo tebakikola bo bamanyi eyo diiru eyo kwempasa kwengende Dubai kwengula emmotoka kwenzimba n'ennyumba akufunira ennyumba naganze empa emyezi 2 okirabye naye nga ne landlord nayo omuwadde okirabye so tulina okukyusaamu ku mpagi eya human resource empagi endala gye njagala okwogerako Farida ya operations operations y'entambula y'emirimu wali okigenderedde nti tulina abantu bangi ajja nakuba akalimi n'okkiriza n'omubuuza osobola kutandika ddi liru noga kale n'omuwako ne deposit n'atwala week says n'omusajja n'abadde katugeze azze kola studio ajja mu wiki emu twagalange onaakisobola wiki emu yaki tujja kikola guno omulimu zino ensonda ebisenge ebina tujja kikola mu nnaku 3 nayingira mu wiki 3 kati kyova olaba abantu basudde bizinesi zaabwe olw'okubeera nti tebategedde kiki kye balina kubeera nga bakola operations senga oli mu restaurant weebuuze akatogo kukatwala bbanga ki okujja ate omuntu bw'akola oda y'akatogo bakaleetera mu bbanga ki ebyo nno abantu aba restaurant tebabifaako yagamba afe tulinawo akatogo tulinawo ne piraawo tulinawo ne ki nogakali bampeeyo piraawo omuntu n'atwala eddakiika 5 ng'aleeta piraawo naye nga piraawo ali awo mu nsonda awo naye ne batwala eddakiika 5 oba 10 okuleeta piraawo kulwaki nyini restaurant teyafa ku operations yenkola y'emirimu buli kimu kirina okubeera ne time olina okwebuuza nti bwe tuba tusaavinga akatogo kano omuntu n'akola order akatogo tukasaavinge mu ddakiika emu abakozi bonna ne muba traininga kusaavinga akatogo mu ddakiika emu nakugambako nti bwe nali ebulaaya eyo nakubako ekyeyo nga nsoma nenkolerako hotel eyo yali 5 star ngeri eyo mu kifo ewali abagagga bungeeza gye bayita Windsor naye abasajja baali batusomesa engeri y'okukola mu restaurant nga batusomesa engeri y'okugaba mu caayi nga batugamba nti oluyimira bwoti ku flow n'olaba customer n'omubuuza good morning sir, did you have a good night? Oddako tea or coffee? Ndeteka chai oba kakaawa kasita bageza ne bagamba coffee oba tea ng'omubuuza brown bread oba white bread kasita agamba brown bread olina okukomawo mu ddakiika emu n'obutikitiki nga 2 era bwe kito bwe kyabeeranga kati bakitutraininga n'otambula ku speed n'ogenda n'okyusa n'okomawo ojja oteeka emigaati n'ogiroodinga mu toaster eba eri mu kujooca ngeno ebikopo bitadde ku mashini eveemu kyayi n'ogikwata n'oyangula n'ossa ku tray n'oleeta eddakiika emu n'obutikitiki 2 kati ekyo bwebeera tokirina mu bizinensi yo nti ebintu tebirina time tonatandika operations waliwo bizinensi wano erina drive through batunda chips chicken n'enkoko ne drive through yaabwe oyinza ogimala mu butikitiki nga 3 kwana njitegedde naye bakiperfectins to the extent nti newakubadde abantu bandiyagadde okusala weight agamba naye bino ebyabano tebirwawo kubanga human beings we are inherently impatient tetumanyidde kulwawo so ebintu byonna nga birimu ko obwangu birina engeri gye bitwanguyiramu
era twekanga drive through ne bwe banajongera mu sente era tujja kubeera nga tukola drive through kulwaki kuba bo batunulira operations kati bw'otunulira operations zenjagala okuwa abantu amagezi okukozesa rotating abakozi tobeera na mukozi kubeera mu department emu kumala bbanga ddene omukozi bw'abeera mu department emu okumala ebbanga eddene bw'anaalwala bw'anaakowa n'agamba ayagala kuvaawo agirimu yeka anti kati asobola okubeera mu department ng'ali mu kifo kyentegeeza ekifo position gy'alimu kati mulimu amaduuka g'ogenda mu ng'oliye kaashi okumala omwaka mulamba tewaliwo mulala amanyi bya kashiya bwe bitambula oliye purchasing officer kumala nno myaka 5 yasuubula abalala tebamanyi kusuubula kati enkola entuufu ey'okunyweza empagi eya operations ebintu bwe bitambula abakozi ogenda obakyusaamu ono n'omusaleero ku seefu luli n'agenda n'asuubula n'okwata abadde asuubula n'omuleeta ku seefu n'oleeta abadde manager leero n'abeerako ku reception n'okwata abadde ku reception n'omutwala mu sales ne ku gate oba ku gate kiyamba nti omu ku bonna lwaligamba ayabulidde kampuni esigala etambula eyo gye bayita operations ensufu tuvuula batuyinza keera ku makya banka zibeera wano banka neemala emyaka 10 banka zaakakasa empagi ya operations Newton kati gene tuwumule mutubuzaayo ki oba operations bwe tumala operations njaggisambyako ne tuba tubuzaayo marketing kati ina n'ebibuuzo yes. kati dde mutuwumule mu katono tukomawo Ettaano tebigula movie. Downloading DVD take ku simu yo. Lwasoba kido ku simu singino kiriya. Wangula emitwalo 2 buli lunaku n'ebirabo ebirala nkuyanja weegatte ku nkola eno ng'oteeka app ya YoTV channels ku simu yo. Onyumirwa TV ne radio ezawano n'ezeebunaayira omuli amawulire, firimu, ebyemizannyo ne telemundo wonna w'oli. YoTV channels, the power is in your hands. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we are not going to leave anything on our plates because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. Tusibwa Global Pens ekwagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja. Buli lunaku lubeera lupya ebigenda mu maaso mu byalo eyo bingi nnyo ebimu binyiga abantu. Tuli kugula ebintu tugula obulwadde bwereete tugula mmere naye kolera ajja kutukwata. Biteeka obulamu bw'abantu bano mu bulabe ng'obw'endwadde, obwavu, obumenyi bw'amateeka. Ensonga enkulu yakukyusa abantu n'ebitundu mwe babeera. Okulaba nti obulamu bwo bukyusibwa n'ekitundu ky'okubeera nga kitebenkevu. Tuba ku mulamwa gwa nkyukakyuka eyamba. Mawulire gawa abantu essuubi. Nze sisabiriza bino ebyabawala babeera awo mpereza ez'enviiri simayaza njala nedda. Nkuba omulanga munoonyeza omukyala ennyumba yeewedde. Buli lwe tutuluza kamera tuba twagala ekifaananyi n'eddoboozi bituuke bekikwatako. Abakulembeze ne bekikwatako bateeka okusitukiramu tekyali kiseera kirala.
obenjoosa mu 1200 be bwagwawo wano mu Kampala wabula nga bonna bwali bwekuusa ku nvuga embi. Nsonga kyekuluma gwe munnayuganda ali eyo naddala omuntu wa wansi. Buli yonna gy'oba oli tutuukayo okusobola okumanya ki ekigenda mu maaso mu kitundu kyo. Agaffe eyo ku Spark TV. Tosemba funa Global Paints mu bika bino: Weather Coat, Silk Emulsion, Texture Paste, Super Gloss ne Undercoat. Global Paints. Well, tukomekereza mu dakiika ntono nnyo tusambisambyeko tusobola okuyita mangu mu bibuuzo by'abantu. Human resource. Yes, operations mbadde gamba nti engeri gye kiri nti y'enkola ya bizinensi yaffe yo efuba kulaba nti tugonza buli kimu tubeere nga tusobola okutambula. Kyova olaba abantu ababeera nga bakolera bizinensi yo bakampani eyo olina okufuba okulaba obakyusaamu. Ate omukozi bw'aba tayagala nzizenga manager ate ng'onteeka ku reception. Omukozi tasobola kubeera nga tayagala. Usually tetubikola lwakubanga tubyagala, waliwo bye tukola lwakubanga ebeera police. So naffe waliwo bye kati gamba tubeera tukyanyumirwa otulo ne tujja ne tukeera ku mulimu. So sikiwoba ebeera just company police nti wano we rotate. Era bw'ogenda mu banka ojja labanga wawo leero abadde tera leero ate omusanze mu customer care ate effort poto omusanze nga branch manager. Kati ekyo kiyamba banka okubeera nti toyinza gisurprisinga, toyinza keera ku makya n'oga nti nze mbadde kashi njagala kuvaawo n'obasanga nga banka manager nanyini banka wa Sentinel akaaba amaziga nti wayo okaabira ki ate manager we Kasese teyagala nti agenda nga tetulina manager mulala tebakisobola. Bakyusaamu bukyusa bwe bati ne babeera nga babajjayo. Operations kwe kunoonya engeri gy'oli mu kusaavingamu abantu, noonoonya engeri gy'okigonzaamu ate ku bbeeyi rayisi. Kubanga operations mwe tutunuulira ekintu kye bayita logistics. Logistics kitegeeza engeri gye twetereezaamu internally ffe nga company tusupplyinga ebintu byaffe externally. So bwe tubeera tugambe oyina company etunda magi, kitegeeza nti ogenda kunoonya engeri gy'ofunamu amagi oba ogaleetera ku tukutuku oba ogaleetera ku nyongeza naye operations olina okubeera nga weebuuza nti kati bwe ngaleetera ku tukutuku ereeta kyenkana ki, enywa amafuta genkana ki, lwaki sireeta nyongeza mu kifo ky'okukozesa tukutuku oba booda, ate bwe nfuna emmotoka ennene. Byebyo ebibuuzo by'obeera weebuuza. Ekirala operations zino zigonda nnyo senga gwennyini company osalawo to collaborate n'abantu abalala. Kankuwa ekyokulabirako nti kati House of Wealth tutuuse ku level esobola okukola transaction mu mwezi gumu nga ya ttaka. Era twamaliriza n'omukyala gwe bayita waliwo omukyala bamuyita Rose ali mu Netherlands. Yalaba ettaka n'alyagala mu January 2020 mu gumu. Guno omwezi oguwedde yaliraba n'alyagala mu January ne tulikyalira mu January n'alisasula mu January ne tulikyusa mu January ne tuliteeka ku DHL ne limutuukako ekyapa kye ne kimutuukako Netherlands mu January. Ekyo kivudde mu House of Wealth okubeera nti tusobodde okukolaboratinga okugonza operations nti nfunyeyo company y'abasaveya esobola okugenda ne tatatatata neeraba ettaka bwe liri n'enkubira n'entegeeza n'enfuna omuntu asobola okugenda okyala ku ttaka gw'ogamba bugambi nti oyo muganda wange ne mugenda ne mulaba naye aba akomawo obeera oli mu kusasula ng'ate njogedde n'omukyala alina company eri mu lands n'akyusa. Kati bw'amala okukyusa ate n'enkwatagana ne DHL n'ereeta. Kati nze sirina kubeera nga ebyo byonna nze mbikola. Operations osobola okukolaboratinga. Osobola okubeera nga odiiringa mu gawuni z'abakyala naye n'ojja ng'onoonya ebintu ozibatuuse kweganoga ndiringa mu gawuni z'abakyala naye sinze nzooza. So n'ofunayo company nga yo ya dry cleaning n'omanya nti abo beebooza booza bbanga ki bwe mbawa gawuni 5 bazooza mu bbanga kyekyo n'okimanya. Ate nyinza okubanga nze nanyini gawuni naye ate sinze azipiikinga oba aziderivalinga
nofuna delivery company kati collaboration ye ine engeri gye kuyamba sikusasanya nnyo kwandibadde nga kusaasanya nnyo naye osobola okutuula n'okiteekamu mu markup noga nti okay bwencharginga bwenti aba transport nteekamu kano abaguni obuzibu kubeera nga tewakirowoozezaako bifo ne kigwawo bubwi ojja kusanga nga okozesezza ssente nnyingi naye bw'otuula n'okirowoozaako bifo otuukirira n'eyo kampani n'ogigande naawe ensaliraako ngenda kubamba wa gawuni $40 omwezi ssente nga bazisala bw'obeera na bbeeyi ndala transporta wa gawuni essente azisala dry clean ssente azisala so bwekito bwe kibeera operations zino nazitunuulirako ne mu Bible mu nzirabamu ziri mu Yokaana 14 okuva 16 paka 20 Yesu yali agamba nti agenda kugenda abayigirizwa ne batya nabamubuuza waayo n'otuleka otya naga ngenda balekera omwoyo omutukuvu so ffe mu nzikiriza yaffe ey'obukristaayo tugamba nti Yesu agenda okuvaawo yalekawo omwoyo omutukuvu so tetwasigala yagamba tajja tulekanga ba orphan so ne business ekyo kyolina okutunuulira igwe kennyini ali mu business yo weebuuze bw'olwala banaggulawo bw'ona ogenda okuziika oba okukyalira abaana bo ku vidi business eneggulawo kati osalewo kitegeeza ojjako nzibya operations obimanya ebyo ne bagamba nti ebyo biri mu store ate akasumuluzo boosi yakalina obeera wafudde ddamu operations olina okugamba nti gundi kabeere n'ekisumuluzo tumwesige naye ng'ate ono yamukebera yalinga amuketta naye tubeere nga twanguya operation bwetu bwetambula yemune system mwe muli systems era okugoza operations tusobola automatinga systems ne tugamba naye mu kifo ky'okubala ebitabo nga tubibala nangalo lwaki tetuteekawo computer tukola tugambe company ey'amata mu kifo ky'okubeera nga ffe tupakira lwaki tetugula machine epakire tubeere nga tusavinga obudde nze ng'omuntu agenda wawo company gye tugenda okukola gye tuyina actually nga ediringa mu yogurt naye company yaffe eya yogurt twakizudde nti bwe tuba tupakeginze yogurt waffe ng'omuntu amupakeginga n'angalo omuntu asobola okupakeginga obuntu 100 mu ssaawa emu naye ate nga senga tuba tuleese machine epakeginga obuntu 100 mu ssaawa emu kakitegeeza nti bwe tubeera tuleese machine ejja gonza operations zaffe tubeere nga tuyitawo buyisi kati abantu they have to think machines automation and rotation of people kati emirimu gyaffe otiddemu emirimu gyoga machine zize tetugiyina ate ekyo kyekyasa kati toyina ku ffe tuyige kati cooperating machines ukitegedde yiga cooperating machines yiga kutunda spare wa machines yiga ku repairing machines you can repair them you can sell spare oyinza n'okusuubula machines zennyini ekyokusatu ekisemberayo ddala kya marketing marketing namwogerako wanera abantu nja bakubiriza okunoonya videos zaffe ne ku Saturday buli lwe mbeera nsomesa ku Facebook eya House of Wealth mbeera bino ebintu mbyogerako naye marketing kyekiri kyewayogeddeko nga tutandika nti business kusikiriza erina ocreating attraction yeeyo bwegicreating abantu babeera ne expectation kati abantu beewale nnyo okulaga ekifaananyi kye batali ekyo kirimu oyinza okukisomako mu Mark 11:12 nakyogerako nti Yesu enjala yali emuluma n'agenda ku muti ng'alowooza ajja ssangamu omuzabbibu agenda okugwaza ebikoola byonna nga temuli wadde akazabbibu n'agukolimira kati ekyo mu Lulatini tukozesa ekigambo esse quam videri to be rather than to seem nti bw'oba oli mu kumaketinga business yo wandifubye okulaba nti you are rather than seeming kwegamba togamba nti ffe tusinga nga ddala simmwe musinga kubanga abantu bwe bajja babeera ne expectation eri high yagambe yasinga so marketing yandibadde yakubeera nti kati oyagala tugambe tuli mu kifo kya 11 oyinza obutayogera oyinza oga ffe bamu kuba
feba muku bakyasinza okukola kino ate ombange nakunoonya banne baani abalala abo toyinza bajjawo era babeerawo naye kwegamba ekifaananyi kyenjagala okusiga wano Farida nti kasita tugamba nti no tugenda marketing business yaffe tugirageyo tugikuba abantu mu maaso to raising expectations buli omuntu wajjanga ayina kwega byasuubira bingi ate agenda okulaba si byotuukiriza abaawulira ggwawo lwakiri kyandibadde nti abadde asuubira kitono ate n'abeera surprised kwegamba akakodyo mu marketing kenyinza okusibira abantu under promise over deliver mu kifo kya over promise and under deliver abantu nkikozesa nnyo mu ttaka abantu baga nti nze ttaka bwe mba ndikyusa nja twala ennaku mmeka 3 ekyapa Maria bwagenda nakiprocessinga nekiviirayo mu wiiki nga nkukubirirawo essimu gaga ekyapa kivuddeyo naye sinza kuga ekyapa kya wiiki ate nga bali mu system ze okitegedde so abantu bwe batwe balina okukola lwakiri weewo obudde omuntu abeere nga akimanyi nti aŋambye agenda kuzimba amale mu myezi 2 azimbidde mu mwezi gumu dhani okugamba nti agenda zimbira mu mwezi gumu n'agamba ate azimbidde myezi 4 so kibeera kifa era awo abantu njagala bakubiriza okubeera nti si enkola gye bandibadde bakola ey'emirimu ey'okubeera nga abantu babacamula ne bagenda okutuuka ku product nga teyina kyetegeeza oyo obw'omugobi ate ne bwana ba recommending nga toliimu bajja okitegedde billboard nga ya mumwa billboard eyo nzibu nnyo egenda mu bbaala egenda mu kuziika egenda ku mikolo etula mu family meeting billboard y'omumwa billboard ntemu nnyo kubanga eddamu ebibuuzo zino billboard zetula ku kkubo tezoogera bwe bagamba mbu oba papapapapa awo webeekomye naye billboard y'omumwa ennyonnyola bagigamba si yasinga okikakaza nti nejjayo ebifaananyi eyo ye billboard y'omumwa so teyeetaaga kuzannyirako bwe tuba tulina kye tugisuubiza tufuba okulaba nti kye tuli mu kugiwa yes okay biweddeyo ezo z'empagi 5 wadde oga nti tulina ebibuuzo marketing nze ntwala byentunda eri abantu gwe kwegamba oba nkola ekintu in such a way that bajja ne bakinoonya akakodyo kandibadde kakusikiriza of course to creating a demand nti tujja ne tubalaga bannaye gye tuli bannaye tubikola naye tulina okufuba okulaba nti bwe tuddayo emabega kiri kye twabagambye tusukka nawo bwe lwe tubeera nga tulwana okusukkawo omuntu kubanga abantu bano balina ebintu bye kwegamba waliwo ekizibu omuntu kyabeera alina naye twandifubye okulaba nti value gye tuli mu kukola product yaffe oba service tekoma na bukomi kusolvinga kizibu ekyo omuntu emuwane kwega waliwo ebintu ebirala byeyongerako ebimuwa oba kiyite ntya kwegamba essuubi mu kukolagana naawe tolabangako Farida oli n'akugamba nti mbadde njagala ongulize olugoye n'omuguliza olugoye olulungi ne bw'abeera ayagala gula mmotoka nakkubira naye nga tewamugamba nti ebyemmotoka obikola kitegeeza nti wali mukyasooka watiikinga nnyo kati alina mu kutuma birala so kampani ezijja nezisolvinga problem nezigisolvinga bulungi nnyo kati nga bwolaba kampani eyo gye bayita Pfizer olaba yeri mu kukola vaccine abasajja baali bali mu kunoonya ddagala lya hypertension high blood pressure ne bagenda okukola test nga balina Viagra empeke ekintu kye baali bakola nga kyakujanja pressure nekyongera maanyi ate nekyongera maanyi naye nekibeera nga kikolera ddala omulimu gwakyo kyova olaba abantu kwegamba yakola ssente z'otayinza bala nti ne kati tutuuse mu kukola vaccine buli omu abo olaba bali bantereeza ne vaccine yaabwe ejja kukola so that is the way ey'okutambuzaamu emirimu okay chap mu bibuuzo by'abantu Wycliffe agamba munyambe nina emitwalo 30 madde nsaba munyambe nsobola zikozesa ntya obulungi kubanga tezisobola kukwatagana ne strategy yange okay atuwadde ekibuuzo ekyokufindinga x ali mu kudduka speed okuyita weyandikumi strategy etagyogedde naye sente ne bw'obeera oyina emitwalo 3 ne bw'oba oyina obukadde 3 ne bw'oba oyina miliyoni 3 ffenna abakola bizinensi tulina okuba nga tuli mu kutereeza
kujjawo bizibu by'abantu. Abantu bonna abalina engoye zitabatuuka banoonya dduuka litunda ngoye zibatuuka. Abantu abalina engatto nga tezikyabatuuka banoonya edduuka eritunda engatto ezibatuuka. Abantu abalina enjala ku mubiri banoonya restaurant etunda emmere. Abantu abalowooza nti akini oba embalabe zibeesimbyemu banoonya make-up. Abantu abalowooza nti enviiri ze balina zikutuka banoonya bizigo bya nviiri. So gwe abantu abakwetoolodde ku WhatsApp yo ewakaawo mu neighborhood bizibu ki bye balina? Ayinza okukozesa example ennyangu ennyo nga omusajja oli gwe nagamba owa Ansar yasinkana Nabbi Prophet Muhammad peace be upon him. Naye bw'ati bwe yagamba nti mukama wange ndi mwavu. Ko Nabbi oli mwavu otegeeza ki nti ewaka nninawo just bawulo yange na lugoye nti genda obireete. Nabbi n'abi auctioninga n'amugamba zino dirham ze tuggyemu ebbiri nga tumaze obbitunda genda oguleko embazi bw'ogigula ogireete nze njo gisaamu omuyini then ezisigadde ziguleemu emmere. Nakitunuulira n'enkira nti Prophet ekyo yakikola emyaka nga 14 emabega. Naye yataapinga into a sector ekozesebwa buli lunaku eya energy. Okugamba omuntu okutunda enku zikozesebwa buli lunaku n'amanda agazivaamu. So abantu bandibadde batandika okutunuulira ebintu ebikozesebwa buli lunaku. Ebintu ebyo ebikozesebwa buli lunaku ye business ennyangu ey'okutandika. Gamba nga tulina otambula buli lunaku. Yagala gaana saasuze wano sigenda na kusiiba wano bwe tumala sho nina okuddayo ku office. Kati awo nkola business ki? Ali mu transport ey'okuntwala ku boda oba ku mmotoka oba ku mafuta aba ali mu business ekozesebwa buli lunaku. Enjala bw'ene nnuma mu lunch nina okulya ku office sifumbirayo. Ali mu business ey'okusupplyinga emmere abantu bagirye buli lunaku. Ekyo naye kimwanguyira. Kwegamba abantu abatannasobola kubawo kintu kibanguyira kutandika banditandise n'ebyetaago bya buli lunaku. Simanyiyo bantu bangi bafumbira ku masannyalaze mu Uganda muno. Nku, manda, gas. Kitegeeza bw'otaapingamu awo naawe oba ofunye ekya buli lunaku. Kati strategy y'ennene bwagamba tebikwatagana. Kirabika strategy y'ennene ku ssente ze. Kati akakkanyeeko ku strategy kya mirundi era ebiri obwesatu naye ekyangu kiri nti teriyo lwe batandika na ssente nnyingi. Okutandika business bagitandika emirundi ebiri. Either otandika nga startup oba otandika nga investor. So bwagamba nti alina emitwalo 3 simulaba nga investor. Oyo startup. Startup batandika ne ssente ntono nnyo nnyo nnyo. N'omutwalo gumutwalo. Mitwalo 10, mitwalo 3 kakadde. Essente ntono kuba oli mu startup. Kati bw'onooga nti strategy yo nnene nnyo kitege nga ssente oyina ntono kitegeeza oyagala kweraba nga investor. Investor yajja ne ssente nnyingi kuba ye investor ajja ku spendinga ssente already zaakoze. Kyova olaba investor wajja n'agamba nti ye Cafe Javas apangisa awantu wanene ate n'asooka n'alindamu n'alyoka akyusa ekifo n'amala emyezi atraininga abakozi n'amala emyezi akyusa kifo n'alyoka agakati omwezi abimaze n'obimala n'agakati ate omwezi ogujja ye launch kati oyo ye investor. Si bwe tutandika ffe aba startup abatandika restaurant. Abatandika restaurant ffe tujja ne tufumba emmere bakasoma be batugamba nga tetulina we tutuula nti we kukuutirizeekaawo ku kifugi naye nga tutandise restaurant olwo tubeera startup. So ezo ssente zaalina senga ayingidde ekintu ekikozesebwa buli lunaku ne bwe gandibadde manda yandibadde mu nsawo 5 bwe gandibadde matooke yandibadde mu nsawo 30. Addemu strategy yaddemu agitunuulira nnyo. Strategy actually kyetumuwadde ye strategy nti agenda kuva waali agenda awaddako n'emitwalo gya 3. Strategy gye muwadde atandike n'okutunda ebintu ebikozesebwa buli lunaku. Weewaawo tujjamu ennamba waba takinyonyeza. Yes. Okay. If you have been running a business for a long time and after some time nofuna competitor, whenever you go to kusuubula, she comes at your shop and sees what you have bought. And she brings the exact things you have bought. Now what do you do to maintain your customers? Kubanga asoka kuninda n'ensuubula awo naye n'agenda n'aleeta byennyini yendeesa. Oyo alina omukisa munene. Teriyo kintu kirungi mu nsi nga muntu kubeera nga koppa. Omuntu bw'abeera nga koppa kitegeeza nti gw'oli mu maaso. Eyo ye first suggestion.
buli lwabeeranga oli ajja n'alaba bw'oyambadde n'alyoka ajja naye ayambale bwawe kitegeeza gwe pacesetter gwe trendsetter kati kyalina okukola nayogerako wano engeri gye tulwanyisa competition yonna nagamba nti okola ebintu bisatu you have to be faster you have to be cheaper you have to be nicer ye asobola okubeera nga ajja n'aleeta eŋŋano y'emu gy'oleese naye ate ayinza okuba bw'atunda eŋŋano tasanyuka n'abakasitoma gwe kati ate beera nicer kasitoma mulabewo naye ngumpagidde nnyo kasitoma bw'ajja n'akaana ate akaana n'okawa sweet kasitoma akimya eŋŋano azze n'akaana naye akaana okakwatidde mu sweet kati otandise obeera nicer oli ebyo tajja bikoppa yaba yadduse na ŋŋano tamanyi nti atunulidde tamanyi nti ffe twayongeddemu nicer speed nakugambye abantu we are inherently impatient katonda yatuteekamu ennono ey'obutagumiikiriza kati omuntu bw'ayimirira mu dduuka ayo n'agamba mpaayo eŋŋano erina okuba yazze dda abaana balina okuba abaana bo nga bakola speed ng'ate bwe bamala obbikola ne babisabika bulungi n'ogamba nti oba babikutwalireko wali abantu bajja kubeera nga balaba ebyo nga tabikola kyokka ate ne bw'anaabeera abikola manya nti gwe kiba kikkolera kubanga ekisooka teriyo kirungi nga competition etuyamba okukola advertisement nti bw'ojja ku Kampala Road n'osanga Centenary n'osanga Kampala Road kuliko Bank of Baroda kyokka ate Bank of Baroda eri opposite tropical ate waliwo ne Absa kati already waliwo advertisement nti eyo banking sector nga bw'olaba nti bwe bakugamba oyagala kukuba posta NASA kulwaki buli dduuka lya NASA lyajja likuba posta ne kibeera nga awonna bakolawo akalango ka posters ne bwana abazze n'agenda ku dduuka lyo litomanya waliwo ajja okujja agende kuliri ate n'ekirala ky'olina omumanya abantu bwe babeera nabo batunda ebintu era kiba kituyamba ffe kuba bw'aba talina byatunda then ajja fuuka mubbi ajja fuuka ekizibu kyo either ng'akusabiriza oba abeere nga mubbi oba ng'ayagala kwokya dduuka lyo yes you mean even a chapat maker needs a strategy strategy y'engeri gy'ova wano paka wali kati kankuwa ekyokulabirako noono omukyalo omutembe yeetikame era yeetaaga ono omwami gwe nawadde shout out omwami owa gaggawala Mustafa gwe gambye ow'amaduuka yatandika mutembeeyi hooka ng'atambuza busimu omuntu atambuza atya obusimu n'abeera nga kati alina amaduuka nga 7 nga gonna gajjudde electronics abeera alina strategy egamba nti newaakubadde ndi mu kutambula nina okutuuka ekiseera nenfuna akagundi kange oba okitegeera kyegamba nti naawe olina okubeera ne strategy nti sigenda beera n'akantu kano katono kokka kajjagejja naye kanaagejja katya kanaagejjerawa n'ayongeramu biki ebyo ebintu bw'obirowoozaako nga tonnabikola ye strategy so owa chapati ayinza okuba alina manvuuli tugambe na sigiri kwegamba kimenya mateeka owa chapati okulowooza ku restaurant ennene kubanga atunda chapati yandibadde agamba oke enkuba bwejja wano nvaawo kesisi bwejja ensenda ndi kumpi n'omwala siri hygienic n'atandika okugamba njifuula ntya restaurant such that finally maliriza chapati weeziri sausage weeziri chai waali n'engazi yabwe ntyo ebyo bw'abirowoozaako engeri gy'ayinza okubituukako ye strategy yes okay good morning I'm an insurance sales agent help me ask Newton how can I grow ask Newton how I can grow my commission and how to spot big potential clients ngabbi ekigezo yeah how to spot big potential clients ekisooka abantu bonna abakola mu insurance kyenyinza okubagamba insurance yandibadde kyalina okusooka okukola nga ye yandibadde addayo mu kampani ye eyina department gye bayita eya finance and accounting department eya finance and accounting eyina records ku insurance ki abaana gwe basinga okutunda n'abasinga okufuna commission gwe bafuna kitegeezo eyo product oba package eri mu kutambula so
yeebuuze agitunza atya kubanga insurance products nyingi nnyo era zonna bazibawo ozitunda naye mulimu ezifuna n'ezitafuna kati ayina kusooka kumanya asooka atambulire mu Genesis 1:3 let there be light asooka abikulirwe mu kitangaala ekyokumanya product kye ya insurance esinga okutunda eyo eri mu finance and accounting kuba be bafulumya commission bamanya abaana batunda life ngate bo bakoze sente nyingi abaana bakoze sente nyingi kati bwogimanya nga naawe oyingira mu life ng'otandika okumanya okay bweba life yefuna oba bweba yakuterekera abaana kitegeeza nina kunoonya bazadde abazadde mbagwako ntya ddi abazadde we bakuŋŋaanira awamu ku masomero ku vidi ng'otandika okweteekamu ngo amasomero kyagayina abaana abangi nasomera Gombe ng'abaana bangi kitegeeza ogamba naye njagendako ku vidi y'Egombe ne wali ku hillside bangi baina sente ocha kati bangi baina sente nasomera Gombe nensomera ne Smack abazadde baina sente oyinza okujjako ekisubi ku vidi nga toyinaayo na mwana naye nojjanga oleka kadi ate toleka bulesi kadi kati in fact olyosa n'okyogerako Farid challenge gye tulina abaana abatunda insurance batunuulidde commission tasobola kukunnyonnyola kukulaga bwagenda kukuyamba abantu ffenna tuyina ebizibu naye anaataapinga mu kinanyamba bwe ngenda okuwa ssente kati oli munnyonnyola omugambe nti mukama wange ogenda kukeera ku makya bakubike abaana bo basatu bw'aba akuwadde time kubanga n'ebiseera ebisinga bwe bakubira essimu kasita owulira the insurance company ngenda kukubira nkubira omuntu genda nga baimprovinga omulimu genda omuntu omugambe oli mu kristaayo nti ye wali osomyeko ku mubuulizi 9:12 yani oyo mubuulizi 9:12 Ecclesiastes 9:12 egamba nti tewali amanyi lunaku lwe fenna embeera embi etukwata bukwasi n'etukuba wali embeera embi bwenejja n'ekukwata weetegesa otya either osavinga obujja mu insurance obadde okimanyi nti comprehensive bw'insuring emotoka yo comprehensive ne bwe baba bagibbi tukuwampya ne bwe bajoocha omuliro tukuwampya omukyala wo bwe yeekyanga n'agikwagula okitegeera omulage ebintu ebiyinza omuyamba awo ojjoyita weewaawo naye omanyi nti akadde kagenze ate ng'ebibuuzo bikyaliyo but Newton abeera live on his Facebook page House of Wealth Facebook page buli Saturday at 5 tubeera mu kibiina okay enamba ye eri 706 706 58 28 68 okay 58 26 28 582-868 gosoma 22 0706 58 28 68 that's it for today tudemu encha akome omwana yamala siniya ey'okuna oba ey'omukaaga beeyune gavumenti ebamanyi bulungi era nga n'ebibuuzo bye bakola biviira ddala ku minisitule okumanya ebisingawo noti 782 84 182 oba noti 7 25 95 agala okukogga oba okugejja size gye weetaaga weekuteeka yo ate nasangibwa ku Lubaga Road ku ngalabi ya Kabaka ku kizimbe Kyengo Auto Glass Walk. buli muntu alina eddembe ery'obwebange okwenyigira mu nsi ye ne your rights ekuleetera okumanya amateeka nga munnansi